Empaka z'ekikopo ky'ensi yonna ziyite Football World Cup zigibwako akawuwo ekiro ky'olwaleero ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'eggwanga lya Mexico litunka ne South Africa mu mupiira oguggulawo. Kyokka ate emipiira egigenda okuddirirawo gigenda kubeera gya kiro ddala ssaawa 8, ssaawa 9 era bannayuganda ab'enjawulo batutegeezezza nti bayinza obutasobola kulaba mipiira gino naye era ne batubuulira engeri gye bagenda okwekuumira mu kumanya kubanga empaka zino za makulu nnyo gye bali. Twalabyemu emipiira egy'essaawa 8, 10 oba ne 11 nga bukya. So no kijja sinziira omuntu kyanaaba asobodde gwasobola okulaba gwajja okulaba. Nze nnyinza okulaba ndowooza egyo egy'essaawa 4 awo 3, 5, 4. Tujja kulanga fixture ze tulowooza nti tezeewalika kulaba. Naye zino endala abanambalo gye gasimanyi kubanga security bayinza tukuba bupeeva nga tuli mu mipiira. Tugenda kubeera nga tuli mu tugamba oba ngende njabe n'emikwano gyange naye ogenda kudda otya ewaka. Nze waffe nina kafyu nanjagadde ogirabira n'emikwano gyange naye waffe nina kafyu mama wange tagenda kuggulawo ssaawa zonna agenda kugamba okomayo waka ssaawa 4 omupiira guba gutandika butandisi. Kyekitegeeza ngenda kusigala nga ngenda kulaba replay, ngenda kuwulira mu mboozi abanyumya ngambe ono yasambye guno. Era kati mpozi nga bwogamba nti kati zino essimu zajja eza WhatsApp biki ebyo tugenda kubeera ku online ogezaako following World Cup naye nga nze omuntu era mba sinyumirwa nga siri ne bannange. Ojo sijja gisobola kuba gya kiro nnyo nja kulindanga amawulire ku simu yange. Kigenda kutumenya nnyo naye nawuliddeko nti waliwo channel egenda okubanga egikwata then netulaga replay. Abamu tuyinza okulaba emipiira egyo bwe gityo kuba gya kiro nnyo emirala giriwo ku makya nnyo ng'obudde bukya obudde bwe twetegekerako kugenda okukola bwe gigenda okubanga gisambibwa. So kigenda tunyigirizaamu ate nga twandyagadde nnyo okulaba emipiira gyonna.